zibadde ssaawa nga 2 n'eddakiika ezigwako ndowooza 5-6 nenfuna information nti muganda wange Omukunja Kaseera nga disappearinze, nti abasirikale bamukutte ne bamutwala ku unknown destination. Nsaba police nabo nabona bekikwatako abali abakutte Omukunja, aba balina Omukunja bamutuwe mu ssaawa 24 zokka, bamutuwe mu ssaawa 24 zokka, because omuntu bw'akola ensobi oba bw'akola omusango tatwalibwa unknown destination, alina okubanga atwalibwa nti ku poliisi bweti avunaanibwa omusango bwe guti. Twetaaga Omukunja in only 24 hours. Police nafunye information nti abakomentize ku nsonga z'Omukunja Kaseera OC Katwe police station, ekitegeeza you getting my message very well. I saw a piece of clip ng'oyogera nti onoonya Omukunja wamufunye, twagala kumanya ali mu kitundu ki era ki ekiddako. Tutandikira awo okunoonya abantu ababuze ng'Omukunja alabibwako n'amaaso gaffe. So tetugenda kukkiriza nsonga za kubuzaawo bantu bwe bati, nedda. Omukunja in only 24 hours neetaaga Omukunja Kaseera, period. We need him.